Njagala okubanga mbabuuzako olunaku olwaleero yonna gye musinzira okubanga mutuuliriza mugamba mutya olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku nsonga ezo ezibaddewo naddala mu wiiki eno gye tulabika nga twolekera okumaliriza mubaddemu ebyokuziika kwa Jeno Elitumwine mubaddemu n'ensonga endala omuli akavidiyo akafulumya omusajja ke yafulumiza nga yeeyambulira eggwanga bw'ati mazima ebyo byonna tugenda kuba tubyogerako kyekireese ebyo byonna ensaawa eno oba mu nnaku zino yogera naffe ku ssimu olunaku olwaleero obenga otubuulira naye nga tetunagenda luuyi olwo njagala okuba nga nkujjukiza gwe wenna anyumirwa okusiba ku mizannyo egy'enjawulo kiyite betting nti kampani bwaguga mu nsi yonna esinga odds ennungi ate nga bw'owangula ssente zo zifunirawo eyitibwa 1xbet bw'oba tonnagiregistaringako essaawa eno nkusaba okikole kubanga kyabwereere njagala okujjukiza nti bwe guba gwe mulundi gwo ogusoose okuregistaringa 1xbet ejja kuwa bonasi ya bitundu 200 ku deposit eyo gy'osooka otteeka ku akawunti yo ate era bw'oba oyagala ofuna bonasi eyo bw'ogiclaiminga nkusaba okozesa link eri mu description ya vidiyo eno obeere ng'oggulawo akawunti yo ng'oregistaringa omulundi ogusooka n'oluvannyuma ofune bonasi ey'ebitundu 200 ku deposit gy'osooka otteekako ng'okozesezza promo code 256C. Yes, eyo ye 1xbet erungamizibwa akakiiko aka Gaming and Lotteries Regulatory Board of Uganda. Abagamba nti okubetinga kyandibe ekyobulabe eri obwongo bwo n'olwekyo kikole responsibly ate ng'okubetinga tekukkirizibwa abo abali wansi w'emyaka 25. Ku weekend waliyo omupiira gwa Manchester United ne Arsenal n'olwekyo kozesa omukisa guno bw'oba ogwekakasa obenga okozesa 1xbet owangule ali ku ssimu olunaku olwaleero yogera naffe ku nsonga nga bw'oziraba. Hello sebo weebale kuweereza kale taata nze myasi omutunzi w'eddagala ly'ekifuba n'essenyiga wanensebe mu kitoolo obadde obuze sebo bya nnaku nnyo bitalo naye naawe obuze kiki obadde walagawa emirimu mizibu aba city council batuddusa emisinde tulinga abaababbira abakazi tumanyi ki batuddusa emisinde ne tubanga akaliga ka Simoni akazaala akaweewo bannange omuntu takyasobola kweyiyaako yadde emisolo ne gifuuka emisolo ate nze gavumenti bw'etaatereeza ebintu bino nja kukwata ekkubo ŋŋende mu nsiko nga bwe baakola mu myaka gy'ekinaana. oyagala kukwata mundu olwane oyagala kuba nvaako nze tondeetera bizibu taata nze mbadde ŋŋamba nja kgenda mu nsiko jasiti mbeereko eyo nga bwe ndaba ku nkima nga bwe mpummulamu bwensikaani yagamba nti balwaniramu nnwanire abakazi nga bo bagikyalira bukyalizi nvaako nze nkyali mwana muto nkyali n'ebintu by'okukola mu maaso eyo ate ensiko era gw'ogyogeddeko tebyagikutumye kugyogerako sebo simanyi oba onoolowooza otya ku kyaki mbadde nsaba ku nnamba ya nnamwandu wa Jeno Elitumwine ojagaza ki kyoyagala okugamba oli mwana muto njagala kumusondera ku nnyonyi gye nnawulidde gy'ayagala okufuna emutwalengako ku faamu ye alunde ente sigirina era mbadde ŋŋenda kwewuunya omwavu ennyo okuba ng'olina ennamba y'omugagga ennyo naye ate era nze ndowooza olina obutaagaliza mu mutima gwo obutaagaliza obwo bujja kukusuula awabi mu nsi eno kale nze nkulabudde naye ndabulangaani weeyita ki n'ennamba z'abannamwandu bo oba ozirye myasi katulinde naawe owuwo
ng'omaze okugenda. Genda eri. No, sajja gwa baki ab'entebe mu kitolo, ab'entebe road mwenna njagala okuba nga mbabuuzaako. Ali ku simu? Omulala sebo oba nnyabo. Hello? Mukulu. Wangi sebo. Matalisi solido y'abakyala wano mu Ndeeba. Omuwagizi wa Manchester United. Enkubi. Egenda okutwala ekikopo kya sizoni eno. Ebigambo nga bingi. Obeera ggwe ng'owagira ttiimu enkubi oyinza obutayogera. Ate twaguze emmundu empya. Ogenda kuwulira Arsenal bwefeesa ku weekend. Ebigambo omugenzi ebigambo byayogera kirabika bigenda kutuukirira ku Manchester United. Ebigambo ki? Man U has a right to shoot Arsenal. Ebigambo toobirye? Nkyogedde sikiddamu. Kale tewali buzibu. Naye ssebo okufa kwa Eri Tumwine ffe abalamu tuyigiremu ebintu nga bibiri. Ekisooka teri atagenda kufa. Tukomye amalala. Essaawa eno omugenzi ne bw'omukwasa emmundu tasobola yadde ogikwata n'aginyweza. Ekyokubiri ebyensi byonna butaliimu. Okufa ye equalizer Katonda gye yatuwa ku nsi eri abagagga n'abaavu, abalungi n'ababi, abampi n'abawanvu. N'olwekyo teweeyita wa kitalo nnyo ng'obba ettaka ly'abantu, ng'osonga mu bantu emmundu, ng'oyigganya abaavu, ng'okudaalira abatalina, kubanga essaawa yonna naawe ebyo by'okaayanira obireka. Mazima. Ate pulezidenti okimanyi nga baataddeawo emirambo ebiri, ogw'omugagga abadde abba ettaka ly'abaavu n'ogwakamyu, ne bagamba abantu balondeko gumu. Oyinza osanga abantu nga balonzeewo ogwakamyu. Lwaki gwakamyu? Anti ko baba basobola okugenda ne bawuutamu ssupu. Alina amatu ayige, tomanyi ssaawa lw'ogenda naye ogenza otya. Mpulire. Kibyolekedde abantu okwogerako. Mazima. Ate ssebo mbadde nnina akalowoozo eri gavumenti yaffe. Kaliwa? Ebitongole ebirala nabyo babikkirize okutuwa emirimu nga tetulina bisaanyizo nga Uganda Airlines bwe yatulazeeko. Kwegamba ffenna Uganda ebenga esobola okutunyumira. Drone ekutwala oyagala ya kala ki? Nze za kkala zantama, teri ya kala leesi. Kale. Naye bannange kambuuze. Ono omukulu eyeeyambulidde mu kamera n'alaga eggwanga nakivuba atannaggwa. Lwaki tanoonyerezebwako? Naye mazima ddala bamunoonyereza eki? Mbadde sikyawulirayo mukyala ayambala hafupeti. Naye omusajja yeeyambudde bw'ati n'asigala mu kihafupeti. Tumanyi ki oba ye yazikweka. Ate era njagala okwetondera abakyala bonna gye bali. Olw'ekyo kye baalabye. Bannyabo ffenna si bwe tufaanana nga tweyambudde. Buutu y'oyo omukulu gye mwalabye yankola nkadde era abadde yasigala omu yekka mu nsi. Mutusonyiwe. Naye omusajja omukulu. What a joke. Oyo Solido njagala okubuuzaako ku DJ Mugemazi Pro yonna gy'oli. Weebale kuweereza. Halo. Omulala. Halo. Bicha. Nsonyiwa taata. Omanyi mbadde wano nga mpuliriza luyimba lwa picha. Onkubye picha. Koggwe. Nze Kiwulenge Piriton, omuvuzi wa taxi wali Lansana ku Yesu amala. Agenda okwesimbawo ku kifo kya Genero. Wangi? Ku kifo kya Genero? Sipiika wa Parliament bwe yafa. Waaliwo okulonda sipiika omupya. Kituufu. Kati Genero ke yafudde. Nsuubira waliyo okulonda Genero omupya.
era njagala kugenda kunona mpapula za kwewandiisa. Essaawa yonna nandiri akalulu, tandika okuyitibwa Genero Kiwulenge Piritoni. Ng'omugenzi bw'abadde ayitibwa Genero Eritumwine. Sebo Genero ebeera rank. Si kifo nti kyakwesimbawo kubeerako bw'okiikirira. Kati nabadde ntandise okukampeininga. Abantu nabawadde dda ebintu byange. Nyonoonye ssente. Kati olwo. Kati kyembuuza. Ebintu bye nawadde abantu. Gavumenti eyinza okubinziriza. Ye yakulagidde. Oba mbisabe abafamire y'omugenzi. Sirina na bwe ngenda kukuyamba muganda wange. Genda weeyiye ebintu byo. Nga tonnanzijjako bannange ng'olina obusungu. Ate busungu? Ebintu by'obuuza buli kaseera mbadde ninayo ekibuuzo. Ekimbobbya omutwe. Era bibuuzo. Singa nfa nga sinnagula mmotoka. Emmotoka gye bantwaliramu okunziika. Nzikirizibwa okugigobako abakungubazi. Ne ngifuula eyange. Naye musajja wa toddamu okuba ku ssimu. Naddala omwezi guno omupya. Bannange, oyombanga leediyo eyiyo. Gwe yiyo. Ali ku ssimu. Omulala nnyabo oba ssebo. Hello. Presenter. Wanji. Maama Joan omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe. Ku faamu y'amajanja. Yes, agamba ati. Bannange mpulira omutwe gunnuma, omutima gukubagana, emmeeme ntyemuka okufa obufi. Kiki? Omusajja omukulu okuvaayo ne yeeyambulira mu maaso ga kamera n'akola bend over. Kyayongedde okulaga nti abantu bagudde eddalu. Tebakyalinayo yadde ka ignorance akatono bwe kati. Bajjudde evil spirit. Era okirabira ddala beetaaga Hollywood. Yeriwa. Beetaaga omwoyo abajjule Hollywood. Gwate owaaye ne gw'olabanga ategeera asaana kwegendereza. Olumu aba tategeera. Omusajja omukulu. Era nsaba ab'obuyinza baveeyo bavunaane omusajja eyakoze ekikolwa ekyo. Gwe nodda mu maaso ga kamera n'okunamira ensi yonna ng'okozesa tekinologiya. Kibi nnyo. Gavumenti ekwate n'omusajja oba omukazi eyabadde ali ku kamera ng'akwata ebintu ebyo ebya rubbish pit. Rubbish pit? Ebintu ebya kasasiro bwe bityo. Kasasiro omwereere. Ng'okwata ebintu ebikyafu ng'obiteeka mu maaso g'abantu. Gavumenti emuvunaane. Cameraman yatuyimbye. Naye olowooza basobola muvunaana musango ki? Basobola omuvunaana emisango ng'ebiri. Ogusooka? Ogwa tempted murder. Wanji? And naked buttock. Gwe guliwa? Okuyisa amakugunyu ebweru. Omulala? Eye contact disease of the population. Vunula? Okulwaza abantu amaaso. Ekyo kye yakoze kibi nnyo. Olaba ne Bayibuli ekyogerako. Etya? Bayibuli ekyogerako? Wali mu Matayo agamba nti emizimu ne gigenda mu mbizzi. Otyo? Nekitegeeza ki? Anti kati awo we balina omumukeberera. Bakakase oba teyabaddemu mizimu. Giri Bayibuli gyeyogerako. Naye kambuuze presenter. Ye nnyabo. Akavidiyo wakalabyeko ak'omusajja oyo?
akavidiyo nakanoonyeza nenkalaba era nakasanze ku social media okwo. Naye era kyewuunyisa omuntu omukulu alina obuvunaanyizibwa obw'ekitiibwa n'ogenda ku social media mu kifo ky'okunoonyaayo vidiyo ennungi eziyigiriza ebyenkulaakulana ezogera ku bulamu obwa bulijjo obulamu obulungi n'owakankulayo vidiyo ey'omusajja omukulu alina figa etategeerekeka ng'akweyambulira. Mazima ddala musajja gwe bwe wakalabye n'ofunamu ki? Enkya ng'ebisiraani bikwetooloola, bizinesi gy'otandika yeegwa, obufumbo bw'oyingira bwe buggwaawo ng'otandika kuwoza waliwo eyakuloga. Kyokka nga ggwe weesitula ku ssimu eyiyo n'olaba essajja ekkulu nga likukuba ebisiraani. Nze ndaba ekyo kyoleka omuntu atalina bulungi magezi. Simanyi era wabadde onoonyaayo mawulire. Munnamawulire waffe omulungi ow'olulango. Ndowooza olaba amagezi amazaale bwe gatali ga buli omu. Halo? Presenta? Ompulira? Simanya kwali. Oba netiwaaka emutawa nga sebo nga simuwulira. Ndowooza kati ali eyo akoze entondo. Naye era nze ndowooza omuntu omukulu toba na magezi okugenda ku social media ogusajja ogukulu ne gukweyambulira kyokka n'ojja ku laadiyo n'otandika okunyeenya emimwa oyogera n'abawuliriza okutukuba ebisiraani. Halo, presenta? Presenta, gy'oli? Thank you for watching our video. Now, have you registered with 1xBet yet? In case you haven't, you can do it right now for free. 1xBet has introduced a new promotion, the Hyper Bonus Promotion. Increase your profits through the Hyper Bonus Promotion. Get up to 250% bonus by placing accumulator bets of 4 or more events with an odd of 1.2 and above. Remember, the more events you add to your winning bet slip, the bigger the bonus you receive. To be part of the Hyper Bonus Promotion, join 1xBet today using the link in the description of this video. Don't forget to read the terms and conditions before you start betting. What are you waiting for? Join 1xBet today.